ey'abasajja mivule buli lwavaayo okubaako kyayogera okutaasa ensi ye ng'abantu bagamba nti ayogera kubanga Pulezidenti Museveni yamuwa ssente, yamuwa ekkutiya, yamuwa ennyumba. Njagala leero kiteeka on record ensi yonna ekiwulire. Pulezidenti Museveni alina abantu bawadde ssente empitirivu naye tebabeera ku TV nga nsi tebamuwolereza. Ronald Mayinja baamuwa emmotoka eddene lya $350,000. Nze Museveni tampanga ku mmotoka. Ndi mu TV z'eggwanga, Museveni tampanga ku mmotoka nti kyekinjogeza. Tulina abantu abafuna ssente empitirivu tebawolereza pulezidenti nga nze bwe nkola. Nze nkikola lw'okwagala nsi yange butatabanguka. Abayimbi ba artists babawadde biliyoni 9 mu kibiina kya Kenzo. Mubalabako ku TV. Nze nina programs 4 buli wiiki. Mpolereza President Museveni, mpolereza state, nsabulula obulimba, njagala emirembe. State House tempa mafuta nga ngenda ku TV. Emipiira gy'emmotoka yange tegigula. Baatule shoka buzoba zibizigwako nze nzeegulira. Tebampa musaala gonna era Kiwakana agende ewa state controller abuuze sifuna ssente yonna. Nina abantu bemanya bafuna ssente okugeza ba senior presidential advisors bafuna $15 million 2 buli mwezi batudde makaga bwe basirisa. Basajja mivuli atambula bulwamu ku TV banange Museveni mulungi tugira tumulekawo agira abeerawo tebampa kintu kyonna nnumirirwa nsi yange kubanga abaagala okujja omwami Museveni ate bakambwe nnyo.